Richard Mulemenga avuga kimotoka ekisomba kasasiro ekya kampuni ya Nabugabo Abdil ekwasizaako KCCM kuyola kasasiro tumugwikiriza ku ssaawa 7 ng'ekimotoka yakakiyingiza ekibuga bakuŋŋaanya kasasiro mu bifo gye baapatana. Muleme atugambye atutte kasasiro ekiro okumuyiwa mu kifo ekiyitibwa Nkumba Bukolwa mu munisipaali y'Entebbe gy'alwisiddwa n'adda mu ttuntu lya leero. Ssaawa zino nasuzeeyo nagenzeyo ssaawa zabadde 8 kwe kuvaayo ssaawa zino wenjogerera. Ebirwisizaayo Muleme agamba olugendo luwanvu naye n'ekifo okukituukamu kuba kusiitaana. Layini nnene nnyo w'emmotoka nnyingi eziyiwayo kasasiro. Jaamu mungi eri ennyini gye tuyiwa ebisaanike emmotoka osangayo nga 40 oba 50 gye tuyiwa wennyini oyiwayo emmotoka emwemu gye tukkiriza n'egenda n'eyiwa n'evaayo n'omulala n'agenda. Ng'enjega y'ekiteezi tennabaawo Muleme agamba olunaku abadde asomba emirundi egiwera 3. Ssaawa zino nkola luutu emu emisana n'endala n'enjiyiwayo kiro eyandibadde ey'okubiri. Kati eyo gye nayiyeeyo nasuze no yabadde yajjo. Kati ssaawa zino ntandika luutu esooka. Ekifo ekipya bagamba kiriko n'ekkomo ku ssaawa ze balina okuyiirayo kasasiro. Ssaawa nga 3 oba 4 ez'ekiro ne baggalawo ne bagamba tujja kuddamu enkya. Tusola amamotoka gaffe, tumala lusula amamotoka gaffe olugendo luwanvu okuva wano paka Ntebbe. So wano mu Kiteezi wabadde kumpi ensonga lwaki mbadde nsobola okukola luutu 3. Alex Kyaligonza ye mutissi wa kasasiro. Ono agamba bandigumidde ekyokulwa mu kkubo naye nti mu kasasiro gwatikka bulijjo abaddemu ne gwasunsula n'abaako bamuguza ekiteezi ekitakyasoboka. Baali yaffe tubadde tujja ekyokulya eri tebagigula. So enjala naye beetuluma. Okukendera kw'enjola ya kasasiro kuleeseewo embeera ya kasasiro atandise okwetuuma mu bifo eby'enjawulo wakuŋŋaanyizibwa. Ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa kasasiro akubidde eddala embuga ng'anaatera okuzingako ekkubo ebidduka bibulwe we biyita. Ebifo ebisinga okuba obubi byebyo KCCA ebyevunaanyizibwako obutereevu okutwalayo ebimotoka byayo okuyoola kasasiro okugeza katale k'e Nakasero n'akasenti bali ku ddembe. Ababikoleramu batandise okweraliikirira. Banga awunya n'otuuka n'odduka ne mu kizimbe n'ogenda mwenaje senta weekwekolira eyo. So ssaawa zino walijjo yabaddewo ekimotoka kyazzeeko nekinonako omutundu ne kigenda kati ekinadde era tumusuubira oyo beerawo ndowooza paka nga lwakuna. Okusinziira Kiteezi bukyagwawo emmotoka ndowooza yakajjawo ng'emu baleeta bongerako tuli beeraliikirivu ayinza n'okusingawo. Olaba mala olunaku lumu naawunya wano wonna ne babanga bawunya kati tuli beeraliikirivu tetumanyi kikigenda kuddako. Aleeta ne jjaamu wano wajjula aleeta jjaamu. Ku ssaawa nga 10:30 loole ya Muleme ya Nabugabo Abdil yatandise okutikka ku ssaawa nga 7 lwesimbudde okwolekera Enkumba gy'asuubira okutuuka ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Twasobodde okutuukako e Bukolwa nga tebunnaziba nga kituufu ebimotoka bitandise okuyiwayo kasasiro naye nga bisimba lwa kasota. Ekimu ku bye tusobodde okwetegereza mu kifo kino ge mayumba g'abantu agali okumpi n'awayiibwa kasasiro nga batandise n'okumubereka ku bisenge by'enju zino. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.